Hamis Kigundu technical team ya KCCA balina okutuula oba waliwo ensobi ezaakole bazigonjolebwe mwe abasuubuzi mbagamba bw'oba omanyi wooli amataba gayiseewo senguka today. Okay. Bawulira senguka ekirala kirala Munnakampala bw'oba oli munaku mu Kampala omuntu agenda okukuuma n'ebibyo Yeriyasi Lukwago. Ali mukunonyeza Lukwago akalulu. These are facts. Nkulaga video ye bye yakakola ngalwani abanaku. Waliwo kabiri kanyagala okuzanya wano. Maybe. Hey. Bakansala bannufu we mwaweerezayo mu kisanje kiwedde be batunda omuki. Amwala. Ampuliriza wuliza. All right. Awe mbadde njagala gwe ssebo banya bandaba njagala otambuze video eno. Twagala kujja bannayuganda mu bulimba ne mu busibe. Abantu abamu betwayitulowooza nti balina amagezi. It has turned out to be they are the most stupid and ignorant Ugandans on this planet Earth. Nja kusaba onyambo ovuge video eno. Givuge ogituuse ku Gashumba aige. Givuge ogituuse ku buli munnayuganda amanye. Video ne kutusibwako Momon Construction Company. Bakakeza. Sorry. Ngenda gikola. Mugenda kumanya. Bakakensa mu kuzimba amayumba bekwate wale ba engineer ababba cement musenyu mitayimbwa. Momon is your answer. Enamba ziri awo wansi. Kati tambuza video. Frank Gashumba nga yegase ne Elias Lukwago. They are trying to move a narrative nti bakansala ba National Unity Platform beba wayo mwala ewali Eliham. Ensonga yaliwo mabegako era bakansala ne bagezaako GDs ne bategeeza abantu amazima kyeki ani yawahamu omwala. Era mu mbeera eyo twalaba amabaluwa agatambula. Era tulaba ne baluwa eyava ewa Museveni ng'etegeeza nti hamu bwe mmoloka ze tuyina nkadde. Ebbaluwa ng'etegeeza nti hamu aweereddwa omwala. Now when you find people like Gashumba ng'ali ku radio ng'ayasama ebintu by'atayinaako mutwe n'amagulu, bannaye abaabimanyi just kano yasasulwa kuteekawo propaganda. These are what we call propagandists. Kino n'omuto akiraba n'omusiru akiraba. Era Zahara Rujulika speaker wa council wa National Unity Platform azenga nnyonnyola ensonga eno n'agamba bino byonna it has been orchestrated kusimiyalinga oba kusiiga National Unity Platform nziro bakansala. Era olutalo lwalabiddwako mu council meeting yabadde olunaku lw'ejjo ng'abamu ku bakansala abaali aba NUP be bataddiza kaadi nga nabo beegasse ku Lukwago batandise okulwana bakansala abalimu abasigaza kaadi. Okategedde n'ebino byonna bannayuganda bagezi. Now Secretary General w'ekibiina kya NUP avuddeyo ate n'atuwa ekiwandiiko ekirala. Ekiwandiiko ekyo bannayuganda nkiwa abasinga manyi temunnakimanya. Eyo leeta yawandiikibwa omukyala amanyikibwa nga Minsa Kabanda. Minsa Kabanda yali awandiika ebbaluwa eno ng'agiwandiikidde Executive Director wa Kampala Capital City Authority ED ennaku z'omwezi nga 13. Yawandiika ebbaluwa eno n'ebbaluwa eno sigenda gisoma gimalayo wabula ngenda kusomako ebimu ebyetaagisa gubyeweetaaga okumanya. Ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwa August yawandiika ebbaluwa ng'agamba redevelopment, upgrading, beautification and drainage improvement of Nakivubo Channel. Ennaku z'omwezi nga 13 August. Njagala Gashumba mumushyalingire video eno ne Lord Mayor mumushyalingire video eno. Babadde batadde olukongolo ku baana ba National Unity Platform abali mu council. So kati Secretary General yali yasirika ensonga zino ngala tezeetaaga tizina makulu naye
ate bigezo zuuka ng'omu ku abo abeegwanyiza mbu okwagala otwala ekifo kya Kampala Central mu Parliament Minsa Kabanda y'omu ku bizibu ebyaviiriddeko bannayuganda okufiirwa emmaali yaabwe eyadobonkanye mu nnamutuko w'enkuba eyatonnya ennaku ntono nnyo emabega. Njagala otambuze vidiyo. Redevelopment, upgrading, beautification and drainage improvement of Nakivubo Channel. Reference made to the presidential directive blah blah blah. Esigenda gendayo. Ene ebbaluwa Minsa Kabanda yagiwandiika immediately after ebbaluwa, because eyono ya 13 eya Museveni yanaku Museveni yakola ebbaluwa ye ennaku z'omwezi nga 2 August n'agiwandiikira Nabbanja Prime Minister. Ennaku z'omwezi nga 2 ennaku era Prime Minister Nabbanja leader of government business mu Parliament n'awandiikira Minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala ennaku z'omwezi nga 13. Minisita Minsa Kabanda n'awandiikira ED executive director owa KCCA because oyo asinga ne Lukwago amaanyi, n'alyoka awandiika ebbaluwa eno ng'agimuwandiikira naye amugamba ebigambo bimu president bye yagamba Nabbanja. Then n'agenda mu maaso njagala nkulage awo we bahighlightinze mu green. Bagamba the developer should commence with the ground preliminary site preparation work like site clearance, cleaning and unblocking of drainage water passing immediately as directed with the proper site hardening and project sign gaps. The presidential directive should be implemented sufficiently and effectively. So, Minsa Kabanda nga tonnaba kukeera ku makya kunenya gwasinika ebinyongo nenye bakansala mbu balina bye baayisa bye bataayisa na kuyisa wabula nga magala yisaawo just bintu byammwe. Mulina okunenya abakazi ng'ono Minsa Kabanda ayagala mbu okutwala ekifo oba okulembera oba okubanga agenda mu Parliament okiikirira abantu b'e Kampala Central. Ye Kanaaluzaalo oba ye Kalumanywera ne mukama we Museveni. Because bano bakansala ne batula mu meeting nga Museveni yawandiika ebbaluwa. Museveni issued a directive n'agamba nti omwala gwebwe hamu. Era omukulu Elias Lukwago yafuna ekibaluwa kino ennaku z'omwezi nga 22 omwezi ogwa September. Executive Director okumala ofuna ebbaluwa ewa Minsa Kabanda naye yawandiikira Elias Lukwago the Lord Mayor Capital Kampala Capital City Authority ennaku z'omwezi nga 22 yamuwandiikira ebbaluwa eno n'amugamba brief on the redevelopment, upgrade, beautification and improvement of Nakivubo Channel ennaku z'omwezi nga 22 omwezi ogwa September. N'agenda wano wansi ya twa highlightinzemu obuntu obusinga okuba obukulu. N'agamba on 16th August 2025 while the application was still under consideration, the authority received reports of unauthorized hardening and a long section of Nakivubo. Bagamba ennaku z'omwezi nga 16 nga bakyateekateeka ensonga z'omwala, authority yafuna okumanyisibwa nti waliwo akkiriza haamu atandike emirimu. Okategedde? Then ne bagenda mu maaso ne bagamba subsequently while the physical planning committee was still reviewing the application, the authority received corresponding from dated 13th yeri ebbaluwa ya gundi ya Minsa Kabanda conveying presidential directive of 2nd August 2025 on the redevelopment and upgrading, beautification and drainage improvement of Nakivubo Channel. So, mwe Gashumba nga temutatandika kwasamira bannayuganda na basiruwaza musooke mulowooze nti musooke mufune endowooza mu bwongo bwammwe nti waliwo bannayuganda abasoma ebitundu n'ababitegeera. Because
wobanga ogenda kukola omulimu ng'ogwennakivubo hamu gwakola si mubi era tetuguvumirira naye walina okubaawo abantu abakola assessment walina abantu abalina okuba nga bareviewinga nga babuuza hamu onootandika omwala guno gano amazzi gagenda yitawa enkuba singa etonyeraawo gano amazzi ganaayitawa so hamu yakola omwala guno nga tebamaze kukola assessment kumanya nti singa enkuba etonnya amazzi ganeno because omwala baaguziba omwala gukubadde guyitamu amazzi omwala baaguziba okuguziba enkuba weetonnya amazzi ne gajja nga mangi gaba galina owaganya gabeko we gayita kati ge gamazzi agawaganyizza ne gamala nga gayingidde mu maali y'abasuubuzi Gashumba yasama mu binnyo bye agamba mbu abantu ba Nuupu be bagabayo omwala okategedde gwandaba nga bw'otambuza vidiyo njagala kubuuza gwandaba ku mukutu eyo ebbaluwa kansala wa Nuupu yagiwandiika kubanga ebbaluwa ekulaga clearly it is a directive from Minsa Kabanda, Minister of Kampala Capital City Authority and Metropolitan Affairs yawandiika ebbaluwa eyo ng'alagira kubanga we nagambye nti baasooka na bbaluwa ya Museveni ennaku z'omwezi nga 2 ye Museveni wawandiika yawandiikira Nabbanja minisita Nabbanja prime minister yalina okuwandiikira minisita wa Kampala Minsa Kabanda yene ebbaluwa ne Minsa Kabanda ennaku z'omwezi nga 13 n'awandiika ebbaluwa eno n'awandiika ebbaluwa eno nga issuing directive order ya Museveni gye yawadde naye nga manyi biyita mu mitendera Museveni awandiikira Nabbanja okitegedde Nabbanja n'awandiikira Minsa Kabanda minisita now Minsa Kabanda alina awandiikira ED executive director then executive director n'awandiikira ani Erias Lukwago so ebbaluwa zino byayita mu bantu Museveni Minsa Kabanda ED ne Lukwago kati Lukwago oyingirizaamu wa bakansala zino ebbaluwa twali tetwaziraba secretary general agireese n'agiraga eggwanga gwatulaba twewale nnyo bannabyabufuzi ba propagandists abagezaako okwogera ebigambo abasinga babeera balina omulamwa nawo ate Gashumba weyeekubidde gye kwe kugamba nti gwe munnakampala olina kulonda Erias Lukwago ebbaluwa Erias Lukwago yagifuna okategedde kubanga ED olwafuna ebbaluwa n'awandiikira Lord Mayor Erias Lukwago so gwesebo oba nnya bandaba nga tonnaba kuwulira bigambo bya Gashumba yasamira bakansala sooka weebuuze mu KCCA ebaani abanene directives zino ezituuka esobola otuuka ku kansala ogiteesaako nga Lord Mayor tagimanyiiko ekyo wabadde okyebuzizzaako mu mutwe gwo Peter simple make sure you subscribe make sure you tap the notification bell make sure you share the video to as many people as you can eno bagiyise Vastrange video eno kutusibwako Momon Construction Company bakakensa mu kuzimba amayumba tambuza video